Abalimi b'ebikajjo mu Busoga leero batandise akeddimo kaabwe nga bonna basizza kimu nga nkuyege nti teri kuddamu kutwala bikajjo ku byuma bya ssukaali ebiri mu Busoga ne Uganda okutwaliza awamu nga bino bituukiddwako mu lukiiko olwetabiddwamu abalimi b'ebikajjo, baddereeva b'ebimmotoka ebibivuga, abagagga abagula ebikajjo, abakulembeze n'abasirikale b'ebidduka nga luyindidde ku kyalo Luvunalugololo ekiri mu ggombolola ye bayita Mbogwe mu disitulikiti y'e Mayuge. Patrick Mudungu nga ye ssentebe w'abalimi b'ebikajjo ababitunda ku kyuma ky'e Mayuge Sugar Company Limited ng'era ye ssentebe w'abalimi b'ebikajjo mu Busoga agamba nti abayindi basusse okubadondola nga y'ensonga lwaki basazeewo okussa wansi ebikola. So embeera ebale gano era nebaza abantu bonabona abakulembeze bonange okayi tuyingira mu kyuma kya Mayuge Sugar oba kya Kamuli oba kya Kaliro anaayita ebikaago ye mwene yeerabirire kubanga anaabavire ku ndagaano y'abooluganda abulimi bwetu nabo tibuligama muntu mulala obanga ali ekizibu ekiri mu makaago oba mukyala mulwaire oba mwana mulwaire ebikaago ni solution yonka. Mudungu agamba nti ebikajjo bye baali batunda ku mitwalo 25 kati babibagulako ku mitwalo 13 gyokka nga bagezezzaako okuwandiikira abayindi nga baagala bateese nabo wabula nga baagaana okubasisinkana nga basazeewo obutaddamu kutwala bikajjo ku byuma bino okutuusa nga abayindi babayise ne bateesa. Twagezaako okuwandiikira abayindi okwiga n'ifaralala twogere ku mbeera eno abayindi baaginaayinga aye obanga tibatuweesa abantu wonawona twikiriza okwekalakasa kuno okuleka ebikajjo okwiga okwemirembe. Aaron Dickson Mande nga mulimi wa bikajjo agamba nti yagenda okukulemberamu okwekalakasa kuno nga balaga obutali bumativu bwabwe eri abayindi ababadondola. Ate nenda mukobere DPC mukobere news station mutimanda akobye ndwawo okuvaamu ekigambo ekiyisaitinga abantu kasookedde nva mu busika eri kuno okusooka nize njakulemberamu mundiditi. Tel Pobyaki okuva mu kitongole kya poliisi ey'ebidduka nga yakiikiridde Oswa Traffic wa disitulikiti y'e Mayuge asabye abagagga bannyini mmotoka ezitambuza ebikajjo okukozesa omukisa guno bazikanike kubanga ezisinga zaafuuka ganyegenya. Mukozesa akakisakano tukyetaagisa onyewe lumbaga ne byakika mukozesa akakisakano mulongoose ki taking advantage eyo already tulimu operations n'emmotoka embi bandereefu abaliga mukozesa akakisakano mujje muyize pamiti naye buyaka. Francis Gutinga yakiikiridde abayindi mu lukiiko luno nga naye mulimi wa bikajjo abasuubizza nti waakutuusa obubaka eri bakama be nga n'abalimi abamu n'abakulembeze nabo batubuulidde ensonga lwaki basazeewo okwekalakaasa. Aye nga nteeka okuba mazima g'olukiiko luno kyekukola ki okuwaawo kwange kuno management edi nga nkola ki nga ndiwo so enkyo enteekateeka eriwo ngiwagira era njaji bakomera nga nkola ki kubanga ndi mulimi. Frank Muganza yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.